mbakwaniriza nnyo ku program ensimu etuli amanya mpitwa Kasozi Samuel nze muweerezaawo era omuteesiteesi. Olunaku olwaleero ngenda kuba nkutuusaako olwaleero ngenda kuba ntunulira ku bakulembeze abakyasinze okuba abakadde era ne baweereza mu bukulembeze. Kanyomero kafe ak'ebyewuunyisa ngenda kutuusaako ekibuga ekimu gye balonda meeya nga mbuzi. Ngenda kutuusaako gye bayita pipeline oba omukutu mu ggwanga erya Belgium nga guno gwo tegutambuza mazzi tegutambuza kazambi wabula gutambuza mwenge. Bino bye tugenda okwogerako programu ensimu etuli. Njagala okukutegeezaako nti amawanga ganywa omwenge era amawanga gakozeeko ebyenjawulo. Ate kiyambe nnyo n'abakulembeze abeesimbyewo mwenna mulaba amawanga engeri gye bakyusaamu ebitundu nti osobola okuleeta idea okuva ewantu wonna n'okyusa ekitundu. Mu ggwanga erya Belgium ekibuga bakiyita Bruges oba Brugge. Abamu abamanyi ebyemizannyo mugimanyi Club Brugge muzaba mu Champions League. So ekibuga ekyo gye bava mu ggwanga erya Belgium. Ti mu mwaka gwa 2016 bagulawo pipeline oba omukutu. Wetwogera ku pipeline tutegeeza emikutu oba pipe ne bazimba pipe nga ziyisa ebintu ng'amazzi ziyisa amafuta kyekyo. Bazimba pipeline nga pipeline eno si ya amazzi si ya amafuta si ya kazambi wabula ng'etambuza mwenge. Kino kyajja oluvannyuma lwo omukyala yali CEO oba katugambe nga manager owa kampani emanyikiddwa nga The Alvsmana. Kampuni eno nga mu ggwanga lya Belgium y'emu ku kampuni esinga okufulumya omwenge ogw'ebbeeyi nga mulimu omwenge nga gwe bayita Bruges Zoti abanywa ku myenge egy'ebbeeyi mugumanyi nga mulimu gwe bayita nga baguyita Strafe Hendrik. Egyo gy'emyenge kampuni gyefulumya. Kampuni eno yaggulawo omukutu guno nga omukutu guno guliko obuwanvu bwa mayiro 2 ze kilomita 3 nga guviira ddala mu kibuga Bruges mu center ne gutambuza omwenge okutuuka bazita suburbs oba ebitundu ebyetoolodde ekibuga kilomita 3 nga bwe nkugambye oba mayiro 2 nga kye bagendereramu nti ekibuga Bruges kino kye nkugambye kibuga kya dda nnyo nti abatuuze batandika okukizimba mu kyasa ekye-14 by'emyaka 1300 nga bazimba ekibuga kino. So kati kibuga kikadde nnyo mu Europe era UNESCO ekibiina ekyo ekikola ku by'obulambuzi kyakwata ekibuga ekyo kyonna ne bakirangira okuba World Heritage. So tebakkiriza kwonoona kintu kyonna mu kibuga ekyo oba muti oba tempo oba kanisa oba kizimbe tebakkiriza. So kaakati ekibuga kino ekizibu kye kiri nti enguudo zaakyo ntono nnyo ne jaamu mu Europe ky'ekibuga ekimanyikiddwa okubeeramu jaamu. Kati kampuni eno ey'omwenge kyagitwaliranga ebbanga ddene ebimotoka okubijja factory gye bayiisiza omwenge okubituusa gye baali batadde factory ekola amacupa era gye bapaakingira omwenge nga kibatwalira obudde bungi jaamu bakozesa nga mu mwaka basomba miliyoni gallons ez'omwenge okutwala gye bali wali obucupa. Kaakati omukyalo gwe mugambye Everest yatuuka n'agamba nedda tekijja kukola. Lwaki tetusobola kuzimba pipe omwenge ne guva ku factory gye baguyiisiza okutuuka ewali factory ey'obucupa ne bagupakiranga. So kaakati kwe kutandikawo bakiyita crowdfunding ne basonda ssente ku internet nga bakungawo bonna abanywi b'omwenge ne baweereza ssente ne basonda emitwalo gya $38 ne bazimba omukutu ogwo nga guyita mu ttaka wansi mu kibuga. Omukutu guno gwayitanga wansi fuuti wakati wa fuuti 30 ku fuuti 5 wansi baleme kukoona misingi gya bizimbe baleme kukoona pipe eziri wansi okutambula okumala ebbanga lya mayiro 2 wansi mu kibuga nga guyisa mwenge gwokka. So eno mwe gye mulabira emmotoka za Uganda Breweries zitambuza omwenge eri omwenge guyita mu pipe paka gye bagupakirira. So eggwanga lya Belgium ekibuga Bruges gye bazimba pipeline ng'etambuza mwenge. So kino kituweeka abakulembeze baffe okuyiiya ennyo tumanye nti wabeerawo ekizibu nti jaamu afuuse ekizibu mu Kampala muyiyeewo ate engeri endala esobola okutaasa ku jaamu. Bwe kibeera nga waliwo ekintu nga kibira nti mabira wali twagala bikajjo ate tuyiye engeri endala tuleme kujjawo mabira.
soka mawanga Belgium kye bakola kyeyagadde okubatunuzaako ko mugaziyo okumanyako nga tuvuddeko eyo okuddako ko mu byewuunyisa ensi teggwamu byewuunyisa nti mu ggwanga lya Amerika mu katundu akamanyikiddwa nga Lagita mu Texas mu mwaka okutandikira 1980 balonda meeya wa kabuga ako nga naye meeya ono balonda mbuzi abantu awo mwena mulooza kintu nti nno kiri awo oba kyakulimba oba kyaki naye kino kikakafu era kyaliyo era ate ne kibeerako ne kye kyakyusa ku kitundu kyenjagadde bonna abantu abeesimbyewo n'abakulembeze mumanye nti osobola otandika ekintu ekiri fane ne kikyusa ensi akatundu kano Lagita kasangibwa mu state eya Texas akatundu kano okusooka kaali katundu nga basimayo Machure ekyobugagga ekya Machure kati second world war weetuuka ne babivaako ebyokusima Machure nga naye bazimbamu amayumba agasulamu abantu bazimbamu bifactory n'ebintu bingi so abantu bonna ne badduka mu katundu ako ne kafuuka Ghost City so we kafuuka Ghost City abaasigalayo abantu abatono abaali wakati wa 5 ku 8 ne basigala nga bakabeeramu so egituuka emyaka gya 1980 ne wajjawo omusajja yava mu kitundu ekye Houston ate yo si kitundu kya mu Texas kyo kisangibwa ate mu Arkansas so najja ng'alina sente ze bulungi so 1980 n'ayagala yeesimbewo ku bwa meeya nga naye yali mugaggako bulungi nga n'emyaka gigenze mu kadde kati wayagala okwesimbawo waliwo omusajja baali bamuyita Bill Evy yali alunda embuzi ze ng'alinamu embuzi ennume nga naye wogiteekera omwenge mu kintu nga bwe bateekamu amazzi egunywa so kati yatuuka n'agamba omusajja avudde Houston si wa mu kitundu atufuge n'agamba nti even my beer drinking goat can be a mayor n'agamba nangiridde okwesimbawo embuzi yange yeesimbyewo embuzi ne yeesimbawo ne balonda omwaka ogwasooka ne bagiwangula embuzi omwaka ogwokubiri n'agizaawo n'afuna slogan nga olaba Trump we yagamba make America great again ye n'agamba we make it simple ye slogan y'embuzi ne banoonya akalulu embuzi ne yeesimbawo embuzi n'ewangula omuntu embuzi wewangula omuntu n'efuuka meeya so okuva 1980 akatundu ako aka Lagita balonda mbuzi nga meeya nti okuva ku embuzi eno yali emanyikiddwako nga Kile Henry gemannya gaayo so embuzi eno yafuga okumalira ddala emyaka emirungi egyawera 21 nga ye meeya ng'embuzi eno eweebwa bbiya ng'era gwe mulimu gw'okola ng'erina ne ofiisi so embuzi n'ebeera meeya w'akatundu ako so etutuuka myaka gy'ekyenda embuzi eno yafa n'esikirwa mutabani waayo Henry Junior Kile Henry Junior oba Henry owookubiri nga nayo mbuzi Henry owookubiri n'afuga naye yafugako emyaka nga 12 n'afa kati Henry owookubiri bw'afa ekyamuleetera okufa nti no yazaala embuzi endala embuzi eyo n'emufumita n'afa so kaakati eyamufumita ne bagiteekawo n'evuganya n'embwa eyali emanyikiddwa nga Kilaid n'embuzi endala eyali ey'ekika kya Indian oba ekika ky'abayindi ne zivuganya mu mwaka gwa 2012 so embuzi eno eyafumita Henry oba Henry owookusatu n'ewangula akalulu bw'ewangula akalulu n'efuuka meeya so embuzi eno Henry owookubiri mbalaze nti okuva ku Henry eyasooka nga mbuzi Henry owookubiri Henry owookusatu eyafumita taata we n'afuuka meeya yo yakola nnyo erinnya mu ggwanga lya Amerika nti yanywa nnyo omwenge kyekyali ekisaanyizo ng'okuwangula obwa meeya embuzi ye erina okuba nga enywa omwenge okusinga embuzi endala yanywa omwenge nga wakati wa nga buli lunaku enywa wakati wa ecupa za bbiya 358 so kaakati neekola ettutumu ddene nnyo mu Amerika neerabikirako mu butabo obw'enjawulo obugyogerako ne muvi ez'enjawulo embuzi eno n'efuuka ya ttutumu nnyo neereeta abalambuzi mu katundu kano eyali Ghost Town nga temukyali bantu abalambuzi ne batandika okujja n'efuuka ekibuga ekyokusanyukirwamu kuzannya golf lwa mbuzi njagala okubalaga ensi weetuuse so embuzi nga ye meeya kati embuzi eno ttutumu lye yakola waliwo omwami baali bamuyita Bob Jim Bob n'awulira obujja ku mbuzi eno ng'alaba bagigulira bbiya ne ku lwa Sande mu katundu ako nga tebakkiriza kugula bbiya ku Sande naye embuzi bagigulira
n'afuna obujja n'agenda n'agiraawa ekiro n'ayingira mu ofiisi yaayo ekiro n'agiraawa naye embuzi yamala neewona paka lwe yafa. So kaakati okuva kufa kwayo olw'okuba baagiraawa teyazaala bategeka kuddamu ate kulonda mmeeya wa mbuzi. So akatundu Lagitas kasangibwa mu kitundu ekya Texas mu America babadde nga balonda ba mmeeya nga mmeeya waabwe embuzi. So ebyemu ku byewuunyisa mu nsi naye nga mmeeya wa mbuzi ono abaleetedde ebyewuunyisa bingi obulambuzi bufuuse era wootuuka mu katundu kano balina ekijjukizo ky'embuzi ng'ekutte eccupa ya bbiya mu kamwa kuba embuzi ziri bali nga gwe kyeweetaaga kusumulula ccupa ya bbiya n'ogiteeka mu kamwa yo negikunywera n'essawa ly'eccupa ne mugiwa endala. So abalambuzi bangi bajja okulambula akatundu ka n'okunywesa ku mbuzi eno bbiya. So ebimu ku byenkutuusizaako katundu kaffe ak'ebyewuunyisa.